njira muntagingire wasanya Karoli Salongo gamulengejja ne ka group ke konna kamafe bale mengo butyo tulike tutandika information bulungi nnyo nga tewali atuba ku mukono. Alright, njira muntagingire abantu betukola emirimu jejimu nga mukyali ku mulamwa, njira muntagingire ba bloggers bonna aba National Unity Platform bonna abakyali ku mulamwa. Ng'okola live abantu bakitegera kyoyogera era ne bakitwala nga bw'okyogedde. Abasigala sagala mu yoli njara ko ba bloggers abakyakola omulimu gw'okwogera benjagala. Eyasirika sirikira ddala toddanga nakudda ku line sigale kubanga twabimanya bino bijja kubeeramu. In fact ntira nnyo bagamba nti Katonda yali mulungi nnyo okuba nti omukulembeze gwe twalonda teyasooka kuyingira mu State House n'amala okwetegereza buli kimu nga bikitambula, otherwise yandibadde tawangaala. Kale nno Katonda mulungi nnyo asobola okulabisa ebintu nga tonnabitegera nti bigenda kubeerawo. Kale nja kwebaza Mukama Katonda olw'ekyo. Bwe mmala okubeera kwekyo njala muntagingire gwe tuyita Lieutenant General James Mugira. Lieutenant General James Mugira ono ng'akiikirira amagye mu Parliament mu Parliament ya Uganda oba gye tuyita ssetteeserezo w'eggwanga Uganda, naye abeere COVID yeeno bulungi nnyo. Njala muntagingire abazadde bonna abali Uganda, abasajja n'abakazi, ngenda bo akalowoozo kali n'ekigwalo gye tuleke tugende ku video tuleke tutandike bulungi nnyo. Kale ndowooza kansooke ntumire. Njira tumira ku bannayuganda mwenna abakyalimu empeka emera abaagala enkyukakyuka mbatumidde nnyo. Njira tumira abakomuledi bannaye mwenna mwe tukola emirimu ku gino egy'enjawulo abakola bali ku TikTok mbaagala nnyo. I salute mwenna abakyala n'abaami mbaagala nnyo. Ntumidde ku bannayuganda mwenna abakyakola emirimu gya struggle nga muli ku Facebook bwenyi bw'ekitabo mbaagala nnyo. I salute you mwenna bakyagikola. Mwe balekola temuggwamu maanyi olw'ensonga nkimanyi nti ebisomooza bingi naye asigadde ku mulamwa teyeejjusa kubanga eyawukana ku mugendo efuuka kaasa. Kati njala tutandika n'akalowoozo ka leero tulyoke tugende ku KIGULA LUJJI ndyoke nsumula information n'omuntu yeewuunya. Akalowoozo kaleero kagenda eri mwenna abazadde kuba nkimanyi ffenna abali kuno ku lutimbagano n'abasigadde waka ffenna tulina abaana era abasoma, naye njagala bbawo akalowoozo kano nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo naawe okyusa. Mu kalowoozo ka leero kavudde mu lufumbo mu lugero lugamba nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo okyusa. Ekivundulwa nti ffe edda abaakulyako mu kyalo mutwagendanga okukwata enswa, betwagendanga okukola ki, betwagendanga okuziga enswa lweneebuuka oba empawu oba ensejjere, twakeeranga ku makya ssaawa nga nnya nga akasana kavuddeyo n'osooka n'otunulira ekiswa kino kizibudde amaaso gatunudde sayidi ki ey'ekiswa eyo n'osimayo envubo. Ate ne tuddeyo ku ssaawa nga 10 ng'omusana gukyayaka n'osooka n'otunula amaaso gakyali mu kifo kyekimu. Bw'osanga ku ssa 10 ng'amaaso gakyuse gaddiza sayidi erala nga naye osimayo envubo okwetegekera ki ekinajja. Y'ensonga lwaki tugaa nti enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envubo okyusa. Looza muntegedde bulungi. Kati kino kyenjagala abazadde mwena mumpulirize bulungi. Kana akalowoozo kange ate njagala mukatwale nti bwe tugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubo okyusa mba ntegeeza ki? Njala tukkirize nti ensi bwe yali si bw'eri olwaliro ebintu bingi bikyuse. Uganda nga mugiraba nti abantu batandise ogifundamu mu byenfuna mu by'emirimu na buli kimu. Kizibu nnyo omwana w'omuntu okusoma okuva ku nassale mpaka ku university n'afuna digiri n'agenda n'afuna omulimu. Kizibu nnyo Uganda olw'ensonga nti emirimu tegikyaliyo era buli muzadde bw'amaliriza ate anoonya nsimbi zikolera mwana ono visa kumufunira passport na visa kweyongera ogenda mu nsi z'Abawarabu oba ez'amagulu meeru ogenda okunoonya ekyo ekigulira magala eddiba. Naye ng'ate weewuunye mu nsi z'amagulu meeru emirimu egikolebwayo si gye twasoma. Kitegeeza kati tusoma busomi kutuuka te muntu alina identification era diguli oba diploma naye ng'ebyolina okukola mu Bulaaya si byewasoma. Kizibu nnyo. Kati ngerako gagga omuzadde ali eyo. Bw'obanga olina abaana abasuumusemu mu myaka nkukubiriza omulanga asomesa omwana okuva ku nassale omutuuse ku senior 4 ezo so ngenda kukkiriziganya naawe. Tulina levels 2 omwana kw'olina okuba nga at least bw'obanga omuwaze nnyo atuukeyo. Weerere omwana at least atuuka ku senior 4 oba weerere omwana atuuka ku senior 6. Ebisigadde ngenda bikugamba buwulize bulungi nnyo. Abazadde mwenna balina abaana basuumuseemu. Ngemba nnyonnyodde nti kati okufuna omulimu Uganda kikwetaagisa okuba nga oli genius oba ng'oli wa Luganda oba Oluganda omukono omukwano mu gavumenti ya Yoseri oba mu famire ya Yoseri. Ekitali ekyo teri munnayuganda asoma n'afuna mu kuba teguliyo. Kati ngenda basaba abazadde bw'oba olina omwana wo nga yamaliriza senior 6 oba yamaliriza senior 4 ngenda kukusaba mu mataata totunda bintu byo kumwongerayo waggulu. Nedda, totunda bintu byo takalyo nyumba yo bintu byo bikalu kuweerera mwana kugenda ku university oba kusoma senior 6. Kola ekintu kimu olineebaza bwe ndiba wendi oba nga siriiwo ojja kunneebaza. Ekisookera ddala
omuzadde yenna buli lwowerera omwana n'abanga asomye nga talina kyakola kikutuulira gwe ng'omu nekikuddira naye buli mwana olwamusomesa n'abanga asobola okusumukamu n'asobola okwekozesa kiba kitegeeza nti gw'ofunamu kale ngenda basaba omuzadde yenna muna Uganda totunda nnyumba yo totunda ttaka lyo totunda bintu byo bikalu nti ogenda kuwerera mwana amale senior 6 oba agende ku ddiguli asome nedda ngenda basaba ekigambo kimu nga sinagenda yeeyo naawe omwana mpuliriza ngenda kusaba ekigambo kimu tube bantu bakulu ate tulooze ng'abantu bakulu tuve mu kwemulisa nti nze nasoma sisobola kukola mulimu gwa wansi eno ebulaya gye mulooza gye tuli emirimu gye tukola tetugisomanga nako mirimu mirala nnyo tebakwetaagisa ddiguli yo tebakwetaagisa ki beetaaga maanyi go mubiri go bwongo obwo nakwata ssaawa ebintu bibayagala tebeetaaga sime diploma sime nasoma kiki sime zirali mugezi nnyo mu chemistry ze mu science sime nkola history oyo kasasiro musoma irrelevance tebabimanyi eno ebulaya beetaaga mubiri gwo budde bwo magezi go na ssaawa zoyina kukola bibagala byokka tebeetaaga kumanya nti bwewasoma kubanga byewasoma byosi basoma birala kale ngenda kusaba tusooke tujjemu amala simanyi nasoma saagala muntu asaye nga njola kasasiro simanyi siika chapati simanyi ntunda bijanjalo simanyi nkola mu katale nvuga boda nvuga taxi ngenda basaba abaana b'obulezi nabo musooke mwejjemu amalala oba wasanze obbi onakusanga okola gwe nunango mulungu wakusanzemu bwagenda kukusekerera aga kituyita amala nga kulembera ekigo ensonga lwaki nti agenda okusekerera si agenda okuwa omulimu si agenda okukulisa si agenda okukola ki si agenda okusuza era kiddayo ku ggwe nti akusekerera aba akusekerera kukuteeka mu nsonyi naye ng'ate ensonyi sizigenda okukuula ssente ojja kwetaaga okulya ojja kwetaaga okwebeezawo ne famire yo abantu bonna bakola mu butale baasoma abantu abavuga boda baasoma abatakisi baasoma abatunda emiyembe ku kkubo baasoma abayimba mu butale ebintu baasoma tulowooza tewali ataasoma abataasoma kati batono nnyo kati gobonodde eyo ngoze mu system simanyi ninda mulimu kukola application tuli mu office netole mu katebe maama ojja kubanga otudde ku gajjo kitegeeza nti olina okwejjamu muze tisimanyi obi yansanze nga nfaanana kye tuyita mu luzungu bakiyita stop waiting for white collar jobs start your own business and don't mind about people who meet you, who your hobbies and hobbies, mind about your income of that job. Fako chintu chona chofuna mulimu ogwo. Tofa simanyi gundi yansa zimekalika girlfriend nedda fako chintu chokola nga kivaamu ensimbi. Ngaba tugamba nteri walanga wawo ne bozimbe nyumba Masaka ng'okulira Kampala wabeera wawo. Kati wano wengenda okuva ntandike malirize akaloozo kalyo. Kati gwe omuzadde yenna ngenda kusaba mu kifo ky'okukwata ssente nti owerera omwana ddigula emyaka 4 oba 3 Makerere. Kwata ssente ezo ozuwa omwana oyo agenda anoonye ka bizinesi akatono k'asobola okwetandikirawo asobola okutandika omulimu yeekozese oluvannyuma ajja kusobola okweyongerayo gye bujjawo kata kuba okusoma tekukoba nawe omuzadde omwana wamaze senior 4 ng'owulira gy'omusindika takyayira bwongo bugendayo nga n'omulimu tosuubira tyagenda gufuna lwakiri kwata ssente kye tuyita capital ozimuwe agenda yeetandikirewo omulimu kagube gwa kusomba manda kagube gwa kwokya chapati kagube gwa kusiika chapati kagube gwa kutunda binyeebwa kubanga ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa teri kintu kirungi kisinga kwekozesa bonna abantu abali mu kwekozesa temulowooza nti baasoma abasinga obungi tebaasoma baasalawo lumu gwe bonna ogamba nti olinza omulimu okola application ofune omulimu teri agenda kuwa mulimu njagala kuwa ekyokulabirako mu Uganda abantu abasinga okukozesa abantu be tuyita ba CEO abalina bizinesi zaabwe abasinga obungi tebaasoma muje mutwala application omuntu gotwalira application ajja kugamba you are overqualified sinaseze ngenda kuwa kyofuna nti osanga mu business singo bungi mu arcade nga nanyini arcade teyasoma abakola mbona baasoma nenga bakosa teyasoma lwaki yamanye kizibu kye kyofuna nti osanga company singo bungi gazikozesa abantu nenga nanyini company okusoma kwa munguba nenga atayina business yagitandikawo gwe kyokyo omulala akikola kati gobono otya simanyi nasoma sobola kwetandikawo business oba omala biseera ngenda kugamba toyonoona ssente zombo owerera mwana agenda ku diguli omwana bamaze senior 4 akiri mukwatire capital atandike business bamaze senior 6 quarter cent atandike business eyende yoba ntonotono abaana ab'obuwala n'ab'obulezi muve malala teri kintu kibinga kikyo ate teri mulimu kyafu nga togufunamu omulimu okubeera omukyafu nga togufunamu naye ekintu kyonna bwe kibanga osobola kifunamu ensimbi kiba kikumala tolinda kirala kubanga teri muntu agenda kuwa mulimu akusasule ate ng'omwera kamate kuba oyagala okufuuka boss kulu wetandikira omulimu so kyenva mbagamba temwonoona ssente zammwe nga mwera abaana gasemegera ku diguli mu Uganda teri ejja kufuna mulimu
kubanga buli mwaka kitono nnyo miliyoni 4 zitikibwa nga zina degree diploma certificate nenga tekuli ayina mulimu okujjako bo ogenda okunoonya ate yibagenda bawo emirimu. So mwabazade mbere creative nnyo temuono na nsimbi at least mwabana capital batandike emirimu mbakubiriza okuba nti beetowaze baleme kweteeka mu malala. Tekabadde akaloozo ka leero tugenze ku KIGULA LUJJI. Kansulenti buli muntu gwe natumye yenna bamutuusizza wano kubanga video saagala giddamu. Ben natumye okundeetera mubaleete wano saagala baddamu. Tugenze maaso mu KIGULA LUJJI kya leero. Mu KIGULA LUJJI kya leero njala soko kwebaza bannayuganda mwenna abakyali mu struggle. Naddala be tuyita aboogezi ku mitimbagano egy'enjawulo. Mwebale kukola mirimu gino kubanga si kyangu. Kansooke mbazzeeyo koke mabaga kye tuta flashback mbajjukize then tulyoke tugende ku KIGULA LUJJI kya leero. Wetwatandika struggle eno mu mwaka ogwa 2018-2019 okutukira 2021 oba 2022 twali aboogezi bangi ku mitimbagano ku lw'enkyukakyuka. Nga ne space obessaawo ogenda okukolera video ekuwa challenge okukola video olw'obungi bwa video ezibeera ku live. Ogwo omudigido ne tuguyita mu bulumi. Ne tutuuka mu kulonda akalulu twali bangi nnyo. Ne batubba akalulu Kyagulanyi ke yawangula ebitundu 75 ku buli 100. Nenga mission yali nti akalulu bakatubba abasinga obungi bazikire bagwemu amaanyi era mwaki abasinga obungi ne bakomaawo. Fabamanya nti struggle si ya lunaku lumu yabbanga ddene twasigala twogera. Naye gulwaki weewuunya nti fabasigala twogera kuba luli twalingako abantu nga 50 bakola video lunaku nga buli mwakola video ajja nayogera buli omu nga naye kati weewuunya abantu abasigalawo abatono lwaki ate babalwanyisa. Nga n'akabinja kabalwanyisa ke kabinja akaasirika wetugenderera mu KIGULA LUJJI kya leero mulyoke mumpulirize nga mazombe baza mwenna aboogera ku mutimbagano. Mu KIGULA LUJJI kya leero ngenda bategeeza nti omweyogereze takusuuza kayanzi. Buno bubaka njala bugende mwenna abakyali mu struggle. Omweyogereze takusuuza kayanzi. Olw'ensonga nti kambuukire jjajja wange wabuukidde oba kambuukire mukulu wange wabuukidde ebiseera ebisinga ofunamu obuzibu bwatomanya banga kiri amaze ng'abuukire wantu awo oba ddi lwabuuka na budde ki. Kati gwe muganda wange akyali ku social media ng'okyaweereza obubaka obuzoganya obulabisa yoseriti bahabura otabasira mutano wakali kyensire tumazizidde ne gavumenti ye. Nkusaba n'obuwombeefu toddamu kuwuliriza bigambo by'abaseddekezi abali ku social media abaafuula nti bankyukakyuka bye bakwogerako oba kuvuma oba kukola ki gumya mutwe kubanga enywera y'erima. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu struggle muno mwalimu abantu abali bazze okwenoonyeza ebyabwe nga kati bakyalimu nga kibakwasa ennaku okuba nti bo we baakoma we balina okukoma fe abaasigala nga tugenda mu maaso kuba twalina waaka we tugenda mu maaso. So kati gwe omuntu aliyo ng'obadde okola video ne bakuluma empindi ku mabega ng'obadde okyazikola nkukubiriza omulanga tova ku mulamwa ku lw'ensi yo eri abantu bakirumira mpiyi bbiri abamanyi omusota ogulina emitwe ebiri. Abantu mu struggle balina emitwe ebiri bangi nnyo ng'ewa Museveni afunayo ssente ne mu struggle afunayo ssente kati nga kyalina okukola alina kukuba gwalemedde ku mulamwa. Kati ngenda kugamba ku lw'eggwanga lyo ne ku lwa famire yo ne ku lwa bannayuganda b'olumiro basasobola kweyogerera sigala ku mulamwa. Oba kugamba nti oli mubbi oli mutemu oli musezi naye ng'okimanyi mutima gwo tokiriimu. Please keep on kubanga ebivumo tebimenya ggumba. Oli ne mwana akuvuma atya nkimanyi osobola okufunamu enkenyera naye nkubuulira tova ku mulamwa. Bannayuganda bangi abatasobola kweyogerera. Bannayuganda bangi abatasobola kufuna information. Bannayuganda bangi abafiiriddwa ensimbi zaabwe abafiiriddwa amataka gaabwe obusambatuko obutuuse abantu bafa teryayogera. Kati gwe banagaana okwogera bakulima empindi ku mabega naye ng'ate akulima empindi ku mabega tasobola kujja kukola dedaivu eddakiika 15. Nkugambye tova ku mulamwa. Let them talk baleke boogere bajja kukuwa kuba tukimanyi nti bakirumira mpiri bbiri tebaggwamu. Mbagambye twatandika 2018 twali abantu bangi naye kati bw'olaba nga tusigadde abantu abatasukka bantu 5 nga tukyakola video ng'ate n'abataano abatulwanyisa bagamba nti bali mu struggle kitegeeza nti gw'oli ku mulamwa leka bo basigale eyo nga bakole balina okukola ffe tugende mu maaso kubanga amamese amangi tegeesimira bunnya. Tolwana na biyenje ng'olina dduumu keera ku makya go information yo tambula kubanga tukimanyi bangi nnyo abalina ennugu olw'okuba nti mujja ne mukola live. Tukimanyi nti eri balina ennugu nga basasula okubayizikiza mulema kwogera ku bantu abo mu gavumenti abo nabo gye bali. Eri abantu nga be ekigendera kyabwe kyali kyakulabika ku social media baalabika kyaggwa. Kati gwalina ekyokulwanyisa eggwanga n'okusevinga eggwanga lyo.
nkugamba kikole ensonga lwaki ono kikola buli lunaku Museveni aspendinga millioni zitaka wansi wa 30 ku TV ku radio ne mu ba public figures okudefendinga ekintu kyekivundu n'obulubwe babba kati obanga gwe tewali akusasula ne 10 ngokera n'okwata data ne Facebook account yo nojja noyogera ensonga zo kimanye ete ekintu kyotwanyisa kinene kati obanga aspendinga millioni 3 on daily basis gwe ngojja noyogera nga toyinaako gwo sabye sente toyinaako gwo walampye ng'okola information va ku mirambo egitambula kubanga abantu abafu lwakuba bali mu kuziikibwa nkiddamu abantu abafu bali mu kuziikibwa batambula nenga bafu lujja lwa munyindo olwekula wekka ate buli muntu oyina olubimbi lwo kwata enkumbi yo genda olime okole ky'olina okukola ng'omuntu va ku bantu ojja basobola kati ngenda bagamba buli muntu ali ku social media nga osigalako okyakola bannange musigale ku mulamwa temuvaako era njala kubaza abantu bali wammanga bakyakola emirimu gino wammanga njala kubaza muganda wange pato Uganda we balikola niwankubadde ebisomozo bingi kojo omugezi we balikola wadde ebisomozo bingi ASP William Asimu we balikola wadde ebisomozo bingi muganda wange Masawa Faustin we balikola wadde ebisomozo bingi tuina abakyala bali ku TikTok walo muganda wange Nisima Gifti waliwo n'abamwala mu Tandivara n'abala bangi nnyo bali kyali ku TikTok abakyakola emirimu gino mwe balikola debe simenye manya kubanga manya mangi nnyo mwe balikola nammwe abakyasigadde mu struggle mwe balikola n'abali ku ground abakola emirimu gy'oku ground kuba basinga omungi tuli mu diaspora kyali abali ku ground nga mukola emirimu gya struggle mwe bali nnyo balire ddala muve mu ntalo tuzoganye omusajja mpaka temugwa amaanyi so mukalowoozo kale omwegereza takusula kayita kusuza kayanzi mukole emirimu gyammwe abantu bangi basasulwa okuzikiza struggle mbagambye nga tutandika twali abantu abasukka 50 nga nekisawo okulya video esobola okubula wogikolera naye kati baalaga luddawa abasigadde batawera 10 ate lwaki mbalwanyisa ate nga abalwanyisa bantu abasirika kati lwaki yasirika ate alwanyisa ayogera kyenavaga nti bw'osanga ng'emirambo nga gitudde mu limbo nga gyogera oyitanga okubanga tumanyi kibateeseza balamu kati tusigale nga tugenda mu maaso muleme kuba nti muva ku mulamwa abantu abali ku ground bakyakola video mbebaza nnyo kubanga si kyankubira ku ground mwe bali kukola era mwe bali kukolera ddala temuva ku mulamwa tebaba kutiisatiisa so nno kyekibadde ekigolo gikyalero olw'ensonga nti abantu bangi bazoganya abantu bajja ku mulamwa naye mwe bali kukola temuva ku mulamwa kubanga ffe kyetwetaaga okuba nga tuwulira abasigadde tujja kuba tugenda mu maaso kekabadde ekigolo gikyalero mukama bankuumire tutandike video butereevu tutandise tutya ndowooza kantandike n'enjega eguddewo nga obudde buli malya ga misana Endobesu njala mu gimpeere Uganda Police nzize nkola video nga mbagamba nti eggwanga liri mu kaseera ak'akazigizigi babatega ebivulu n'abatega amabaala temulima kumanya information bweri nabagamba nti amagye simasasule polisi sinsasule n'ebitongole ebirala n'abasawo sibasasule nga mulowooza nsaaga nenzija ne mbagamba nti banka zennyini abazikolamu babbi era balina ebibinja by'abantu bategeezaako nti waliwo omuntu ajja n'akima ssente mu banka afuluma essaawa zino agenda bw'ati abantu bangi bafunye obuzibu naye information eyo ku radio ne TV teyogerwako olw'okuba nti bannayuganda naye ekinneewunyisizza ye muyindi akubiddwa essasi ku Parliament Avenue ne bigenda all over social media kubanga muyindi naye nga bannayuganda bangi okwetoola eggwanga bakubibwa amasasi babiwako ssente ku banka ez'enjawulo nga bakafuluma teri aboogerako reason being abantu bano bakimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda balina okubbibwa ngera sooka kubuuza omwogezi wa poliisi nammwe mwenna badde ku social media temukimanyi nti nzize nkola video nga baga nti abannayuganda babbibwako ssente nga bava mu banka olw'olufuluma banka bw'ati ne bamukwata babbi ne bamukidinapinga n'essente bazitwala bamuggyako ssente bagenda bw'ati temukimanyi kati njala kubuuza Uganda Police mutuukiddewo omwogezi wa poliisi omumyuka omwogezi wa poliisi naye najja nayogera ebigambo naye njagala mudde omuwulize statement y'omusajja wa poliisi gy'akoze nga tekwatagana omanyi nze ntunula nnyo abantu balebega poliisi statement ze mukoze tezikwatagana zaawukana bulungi ziringa ng'empale za Museveni kubanga bimwogere tebikwatagana nze ngenda kubuuza ekibuuzo kimu kyokka ngende ku information endala
Ngaye bagati bannayuganda bangi babbibwa mu banka nga bakafuluma teri ayogera kuba amasasi teri ayogera ngera kubuuza omwogezi wa poliisi ayogedde bulungi n'ebyayogedde bina tebikwatagana byawukana mukulu tukimanyi bulungi nnyo nti all financial institutions oba ebitongole byonna ebiddukanya okufulumya n'okutambuza ensimbi mu ggwanga being it microfinance saving scheme banks oba ebitongole byonna bibeera n'abasirikale ku luggi olusookerwako ng'oyingira lutuyita wankaki abasirikale ebitongole ebya bulijjo bya private companies private security companies ate mule nombeeramu wa poliisi abasirikale bano babeera ne metal detectors ze bakuyisaako mu kifuba mu mpale ku bigere okudetectinga oba tolina kintu kyonna kya kyuma ky'oyingiza era buli kimu okyanjula ali ku mmeeza ebyo bibeerawo kye mwagala tugamba nti banka eno omuyindi wabadde manerenda gomuga tewaliwo omusirikale yenna abadde akumakwaza ku mulyango ogwo omusirikale wa poliisi ayingire ajje mundu akuba omuyindi amasasi tewabaddewo basirikale baaza ngenda gamba public mwabali abatudde temanyi kigenda mu maaso mu uganda weri yavaawo dda tuli mu state of kwagamaya ekiri e Somalia kyekiri e Uganda wakwata musobola kitegeera njagala bagamba oyo muyindi bamusse bussi mbuuza lwaki bamusse eyo sa accident simanyi abadde abangi ba miliyoni binesere gwa munedda bw'obanga buli poliisi buli kitongole kyonna ekikwasaganya kebera flexible beerako n'omusirikale akukebera omuyindi alina kampuni etambuza ssente okuzifulumya abeera atya nga talina muntu asobola mukebera omusirikale ayingidde atya n'emmundu omusirikale ayingidde atya n'emmundu atuuka ojjijja okuba omusajja amasasi amutte nga tewaliwo wa security enamukyekinze kyekibuuzo kinjala okubuuza abakozi ba poliisi omusajja ayingidde atya n'emmundu okutuuka mu kittavu nakuba omusajja amasasi nga tukimanyi banka zonna kebere forex bureau kubeerako private security companies ezina metal detectors n'okwandula buli kintu kyonna ky'oyingire nayo ky'ogambe ennaku zino owa poliisi bw'aba omuntu yenna asobola okuyingira mu banka n'emmundu kinjala okubuuza babodegaadi bo balaze ludda wa kuba nze buli muntu yenna yayingiddeko mu banka oba mu microfinance oba mu forex bureau kubeerako abasirikale abayina mental detectors zino ez'obuuma wepona zino zebayingiramu obuyingizi ejala kunga nti ku Parliament Avenue kweyo bank oba manerenda wabadde tewabaddewo private security guards babadde bakebera bantu mu kubeera musajja ontayingire n'emmundu kyekibuuzo kyokka kyenjagadde obabuuza kyokka segenda kukola birala byonna naye nabagamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka Uganda munagitegeera nti etabanguse yava weyina okubeera mujja kumala kuwuliza statement Yoseri yagambye bw'ati nti ye obayingira amagye bafunanga omusaala gubamala naye kati tebalina musaala gumala gwe basobola kuba basirikale kubanga oba omusaala omungi basobola okwonooneka eyo statement yabadde ntegeke ng'asindika obubaka eri abasirikale nti abasaba ssente n'okubongeza teri ssente ze bagenda bongeza mutwala gwe omusaala omutono naye teguliwo naye ate mujjukire bwe twali tutandika omwaka guno Yoseri kennyini yagamba bagenda kwongeza okuva ku private okutuuka ku geno waggulu kiki ekyaddako byoya byanswa bye basuubiza kuba ssente teziriiwo naye nze mbagamba mpola jjiisa obusera ekigenda otwala mu 7 tekigenda kubeera kinene nnyo kitono nnyo tomusobola nti taka zigenda kujja zisimbaawo kitono nnyo ekigenda okuddusa mu 7 ngenda bugisimufungiza ate kigenda kuba mu system yennyini ffe tusindika ekyaffe mujja kitegeera kati bwe muwuza statement z'omusajja tisimanya mujja tegeera Uganda bagenda kuba abantu amasasi ng'abajjako ensimbi kubanga bagamba mulina emmundu mwenoonyeze mweyegere kati kyekigenda maaso nenze kyembuuzizza eyo kampuni yebaddewola ssente tebalinawo private security guard abadde akebera mundu kuba ne ku banka esinga obungi kuliko aba security abakuuma abalina mental detectors olaba ne mu disco waliyo mental detectors olina akukebera oba toyingirira kisi kyonna naye ate wano amukubya ati esase mundu agiyisizaawo atya buleni za mmonkawo tuvuddewo tugenza ku nsonga endala nga bwe nabagamba nti Yoseri obuyinza yabukwata n'abuwa mutabani we Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga ndowooza mugenda mukira bulungi nnyo naye before nga sindagenda ku nsonga eyo mwenna mulabe omuvubuka atambula wajalaga buli wamu naye kisinga okunnyumira omukulu ono atambula mu kisiikirize ekitali kiki ensi bwe bayakugaana
ne bwe weesiga akaziga ensi yakugaana. Muhozi ne kitaawo mutu weesibako bwesibi kati mutuleepinga buleepinzi. In fact, let me state this statement. Yoweri Kaguta Museveni and your family, you are just tying yourself on Ugandans. We are very tired. In fact, now you are raping us. You are sexually harassing Ugandans because we are tired of you. Ugandans elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as their next president, but you rigged the elections forcefully. You install yourself into power. Right now, you are using billions of money to calm down Ugandans by putting all over the country or deploying spies to spy on Ugandans so that you can stop demonstrations and some armed forces. But let me tell you, even if you assemble your son, is not wanted, is not loved. There are so many signs which have been shown on social media. Your boy is moving around the country, spending a lot of money, but people, they hate him and they hate you too. Mukuru, wasindise mutabani wo, bwetubatu omuntu wagenda okulambula, ngagenda okulambula ekintu, ayina okukirambulira mussa. Watugaba mutabani wo ye advisor ku byamaje. Musemateeka wa Uganda agamba bwati teri mujasi yenna akyali mu kusavinga maje akkirizibwa kwetaba mu kintu kyonna kya byabufuzi eri abantu ba bulijjo. Ekyo Ssemateeka akyogera. Teri muntu yenna akkirizibwa kulambula mirimu gya gavumenti nga si mukungu wa gavumenti oba nga si mukozi wa gavumenti oba nga si minisita avunaanyizibwa ku nsonga ezo. Mutabani wa Muhoozi Kanyirugaba mutamiivu wa ddanga atambula okwetoola eggwanga akuba kampeni azikubanga ani era musaaki. Kyekibuuzo ekisooka. Yazze mu Kampala okulambula empompogoma eziri mu nguudo z'e Kampala. Yazirambudde ngaani kubanga si ye Minister of Works and Transport, si ye Road Mayor, si ye Executive Director, yazirambudde ngaani. Is just a mere grown-up general. Atalina wadde lukusa kuyingira mu office yonna ey'aba civilian. Yazze mu Kampala ya muddengani. In fact, okujjako basajja mujoga temujoga muweta mpisi kundi. Omusajja najja nga yasuze ku mwenge nga ujje biwojo najja mu Kampala okulambula Kampala nga n'enguudo zonna mu Kimiti zibadde nfu nenga teruwadde embuzi mu kubira jjambo wadde ogamba nti nga teruwadde. Gwe n'osigala ng'okyesula nti abantu bakwagala. Abantu twabako wadda mutuweesibako mutuleepinga ku makya n'olweggulo. Muleepize eggwanga mulibbi. Mulikoze buli kimu kimwagala neera mukyalemeddeko. N'otuuka mu Kampala twali wadde embaata ekkubira bbayi. Nenga gojja njira kubuuza bwagenza okulambula wagirambudde ngaani okulambula ebinnya by'omu Kampala. Gwe Minister of Works, gwe RDC, gwe Executive Director, gwe Mayor. Kubanga cow mentality, you don't study things before you act. Kati kisookera ddala wazze okulambula nga ne Minister wa Works General Katumba Wamala taliiko. Wabadde musaaki muwajjidde mulekerawo okweswaza nabagaba n'abantu tebaasoma obwongo tebalina. Waliwo ebintu byotunula nze omanyi ka tubise bisinga ntya nnyo omuntu atalina nsonyi abeera mu bijjira kubuuza. Omutamiivu wa ddanga anywa n'eccupa n'azimeketa wadde ojja okulambula emirimu mu Kampala ngaani azivu kubanga ne Museveni oba yakuwa obuyinza yalina okukola transform power ne bakutwala mu parliament n'olayira tolayirangako. Naye nze good enough hope yange n'essuubi lyange keep on exposing yourself. Ekijja mu kuexposing ojja kifuna nkiddamu. Gezaako nnyo okulambula w'olambulidde naye obutebe bukulindiridde ojja bufuna bulungi nnyo. Omanyi mu okutegera kwammwe kwa Mungu mutegera amaze kulabako naye ogira ojja yengala by'ogitambuza ekinaava mu yebirako ojja kitegeeza. Ojja kumanya lwaki enkoko zingira 12 tezirya kyaggulu. Ojja kumanya ekyagaana embwa okuseka n'ebogula bwogozi. Ogira oleete yengala byo n'otulevo tukulinga otw'embuzi esabalaavu. Omwokalula amaaso ng'ente esalalo leerwe. Mwona n'agiriranga alidde kaamula lyataliwo ng'ojyogera mu public. Mutubaddeko mwonoonye ensi yaffe sente zonna muzoonoonye mujja kiro zaako mujja kiwulira awo nawo sigenda kulwawo. Njagadde Babuuza agenze mu Kampala ngaani okulambula ebinnya. Obadde obeera ludda wa obadde tobiraba awo nawo nvuddewo. Eno message njagala egende eri abatambuze mwenna okwetoola ensi yonna ng'oli Munnayuganda. Mumpulirize bulungi nnyo.
Consultant Yoseriti Bahabulwa Otuse. Ne family yonna. And message njagala egendi bana Uganda mwenna batambuze ng'olina passport ng'otambula. Buno obubaka njagala obulize bulungi nnyo. Bana Uganda abasinga obungi mwagala enkyukakyuka. Newankubadde muli mukwekweka okw'ekika ekya waggulu n'okutya. Negwe wenna ng'oli mu struggle nga feesi emanyikiddwa. Ng'okola obutambi buno bwe twogererako. Oba obeera mu meeting ez'enkyukakyuka oba ekintu kyonna. Naawe abadde ku ground ng'osuubira okutambula buno obubaka bubwo. Yoseriti Bahabulwa tabasira mutano wakale kinsireto zizide nsanga bisibe na nyine kabuyonje etambula. Wachimbe mwebuuza ensimbi ziyessa mu kawulu akaga ake Kenya yali azaagaza ki. Nabagamba nti ono omusajja agezezzaako okwetolooza buli omu ebyokwerinda byonna bikyagaanya okunywera. Njala tegeeze gwanga lotegeeza bana Uganda mwenna abali wakana bali mu diaspora nti ekkubo limbadde musigaza lyokka okuyitamu lye bayita ery'e Kenya nalyo lyafudde bwefu lyafudde litya mumpulirize. Yoseri ne mukwano gwe bayita Ruto which ewedde ku Lwokutaano basinkana ne bakkiriziganya era which ewedde ku Lwokutaano njala bategeeza mu butongole nti ku Kenyatta International Airport e Nairobi Ruto ne Museveni bakkiriziganya ne bawa ebitongole bino wammanga office ku kisaawe ekya Kenyatta International Airport. Muno mwamuli ekitongole ekya Internal Security Organization that is ESO kwekuli ekitongole ekya Chieftains of Military Intelligence CMI kwekuli ekitongole ekya ESO ekya External Security Organization bye bitongole bisatu birina office ku Kenyatta International Airport nga bikolagana wamu ne migration ye Kenya. Omuntu yena bango mu diaspora obanga ove Uganda ng'ofuluma ogenda kuyita Kenya buli lw'oteeka mu passport yo nga ya Uganda oba ne batakutegeera basooka ne bakusindika mu office eyo eyabine bitongole to verify you n'okumanya bakwagala bate bakwagala. Kati mwabali mu diaspora ng'obadde oyita Kenya nkuwagaabwa sooka oyimirizemu olw'ensonga nti ISO CMI ne ESO officially bafunye office ku Kenyatta International Airport nga buli muntu yenna ayingira eggwanga erya Kenya ng'ayita ku kisaawe ekyo passport yo ligiteekamu bakugamba bugambi tugoberere nga bakutwala mu office za ISO ne CMI to verify nti oba oli omu kwabe banoonya era batoli ku omu ku banoonya bakuta n'ogenda obanga oli omu kwabo ku banoonya bagwe basuubiriza kuba n'essimu zo bazikuggyako to cross check your social media platform kasita bakusanga obadde okoli active social media ng'owakanya gavumenti bibantu abasinga obungi kati ababulira e Nairobi nga temutegedde Uganda bangi nnyo babulidde nnyo Nairobi nga ba family zaabwe tezitegedde babulidde ludda wasonyera banga mati Kenya right now is not safe olw'ensonga nti Yoseri yakkiriziganyizza ne munne gwe yakubira akalu Ruto okuba nti ebitongole bino ekya ISO CMI ne ESO kati kina officially office ku Kenyatta International Airport gye bagenda okuba nga bakunyiza Bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Awo nawo nvuddewo. Enzikiriziganya eno yatuukibwako olw'ensonga nti Museveni akimanyi nti bwe yalinga balwanyisa omugenzi Obote n'Amin baakozesanga nnyo ensi ez'omulirwano omwali Kenya ne Tanzania okuggala enzigi zonna eri abalabe baayita abalabe Museveni kyovula nti ennaku zino atiitirira nnyo n'omukulu Ruto weppo n'omukyala ow'e Tanzania okuba nti emikwesese bo gye baakozesa mu kuggyako gavumenti ziri agiyambisa ogizibikira okuba nga tuwa muntu yenna asobola kusiisira mu bitundu ebyo ng'asobola okuba nti akola emirimu gy'okuyeekera oba okwagala okuggyako gavumenti ya Yoseriti Bahabulwa Lutabasira mutano wa Kalekezi yenna akola kimanye nti ebintu ebyo obitegeera bulungi nnyo nga bwe biri. Ndowooza kasooka empisewa akantu k'omuvubuka ono gwe bayita Balista Timo njala mukasale mukamuweereze. Muganda nkulamusizza nnyo kansule nti oli bulungi naye eno mmesi njagala ogitwale nti ya mugaso nnyo gy'oli. Nfunye amawulire agandaga nti oba kansonga sinagenda yeeyo. Uganda buli Munnayuganda yenna ng'okimanyi nti oli wankyukakyuka wadde bakumanyi bate bakumanyi. Togezanga nozza omusango n'ogamba nti ogenda mu nsi z'Abawarabu obeereyo mirembe oba ofune refugee status oba ofuuka asylum seeker mu nsi z'Abawarabu. It is impossible. Ensi z'Abawarabu ezimu tezaasayininga international treaties eza Geneva ezisobola okukuuma abantu abasaba asylum mu ngeri yonna esoboka.
kati gwe muna Uganda ali togezanga n'okwata akatabo kontodduka Uganda wabya bufuzi oboziza omusango kyogenda mu nsi ez'Abawarabu ezimu togenda kufuna buvuna bwenkanya bajja kukwata bakuzeeka kati mu ngeri erimu eggwanga erya United Arab Emirates lyasayininga endagaano ya extradition wakati wa Museveni ne Yoseri ekyusa abazibe emisango bw'obanga oli bamwagala e Kampala ne Dubai bayina omuntu gwetaaga nga azze emisango Uganda emukwata n'emuwaayo kati njala tegeeza mu n'abaana Uganda bali Dubai n'abali Uganda nti endagaano eno wakati wa Uganda ne Dubai ey'okukyusa abasibe weeri so muganda wange Balista Timo kana eno information yo wetwogerere essaawa zino mu nnaku ntono nnyo oba wiiki ejja ng'eggwako ensonda zange zesigika mu kitongole ekya International Police Interpol ntegezeddwako nti fayiro yo ya sanctioningiddwa already ng'erinze kuweerezebwa mu ggwanga erya UAE basobole okuba nti bakuzza e Uganda naye nga tebannakuzza oyinza okufuna essimu ey'omuntu omu state agent nga kkubira akutegeeza nti ayagala kwogeramu naawe ku nsonga ezikwatagana ku biki ebyaliwo ku bigambo byayogera ku social media mujjukire nti oba naawe ejjukira nti abantu bangi bannayuganda bazze bafa nga battibwa mu nfa nga Ismail Access gye yafuddemu nga gavumenti eremu okunnyonnyola butya baani abasse abantu abo era nakati ripooti zifulumanga era egeza nnyo okuteeka emisango ku bantu abasinga obungi abayisiraamu basajja batu ne basibirwa emabega y'emitayimbwa nga naye nga n'emisango tebagimanyiiko kino kye tuyita okuba nti bakwata embwa ne bagisuula ku jirikiti kati muganda wange njala kugamba nti gye munaakomekereza oyinza okufuuka ejjirikiti ku musango gw'omugenzi Isima ng'omubiri gw'omusango lwe bayinza okugumalira mu ggwe kanjala kutegeeza nti fayiro yo already ya sanctioningiddwa eri ku Interpol naye before waliwo omuntu ayinza okukubira essimu ng'akusendasenda okwogera naawe sinakiri oddeyo e Kampala nga fayiro eri tinagenda Dubai okuzzaayo ng'akusikiriza ogende naye mu kuddayo kyonna ekinaakutuukako ogenda kufuuka jirikiti mu musa kubanga nabo bakyabuliddwa ani gwe bassaako omusango guno naye njala kugamba ekigambo kimu statement ze wakola nga omugenzi Isima Katonda amaze omujjulula ziba beesinzeeko okukola fayiro gye batadde ku Interpol statement ze wakola kati gano nkuwagaabwa bw'oba okimanyi nti mu mutima gwo tewali mu kintu kino nkusaba obere mukkakkamu topapala bigambo toyogera ky'otamanyi yogera ekikuli mu mutima gwo ng'okimanyi nti sali mu kintu kino era weekwase Mukama Katonda towuliriza bigambo by'abantu beera nga bw'olina okubeera ng'omuntu atalina musango naye bw'okola ensobi muganda wange wandifuuka ejjirikiti kubagenda okussa omusango ogwo era gukutulemu kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti enkozesa y'emisango mu Uganda nzibu nnyo okusinzira ku biki ebiba byapeninze mu ggwanga so ekintu ekyabaddewo kyatudde mu gavumenti banoonya jirikiti kubagenda okisuulako bakimuteekeko abeereko so njagadde kutegeeza nga Munnayuganda nga muganda wange mbadde salasirikira information nenjikuwa nti fayiro yo ya sanctioningiddwa dda eri ku Interpol era eteekuba nga yasindisiddwa ddwa e Dubai so njala obere careful nnyo saagala opape bw'obanga ekintu kintu wakiriimu please calm down topapana ekirala ngenda kusaba bwe kiba kisoboka essaawa zino sooka weesonyiwa social media okukola kye tuyita contradictional statements tokola contradictional statement don't contradict yourself tokola statements zikyusa oba kubanga olwana abantu nebikirala nga nsembayo nkuveeko ku social media kuliko abantu bangi buli omu ajja atola statement yagikole nga bw'ayagala agikyuseemu si buli muntu nti ogenda muddamu akogeddeko ekintu nedda leka abantu boogere gwe kyoli okimanyi todda mu bantu nkiddamu leka abantu boogere todda mu bantu nkimanyi oli mwogezi mulungi osobola okudda mu buli muntu naye bwe tuba tutambula mu ngendo tusanga ebizibu bingi nnyo oba tusanga embwa nnyingi naye si buli mbwa ekubogera nti ogenda gikasukira ejjinja okoleramu ensobi
ojja kuba ejjinja embwemu ebogole eyitezindazo nga 10 ojja kukomekkereza nga zikoze ekizikulumye kale mugani jala kutegeeza wadde ku social media lumogeze mulungi kakkana todda mu buli muntu bantu baleke bwogere bwe banaako bajja kuvaako nenga njagadde okubaka obwo essimu egenda kukubibwa essimu ene kubibwa ebigenda okugamba ojja biwulira naye nga file yo gimanye nti gyeri omusango baagala gussa kuggwe era gye binaakoma mukama katonda yanaaba amanyi naye ebisigadde byonna weekwase mukama katonda bw'obanga oli mutuufu buli kimu kijja kuggwa naawe information yo ngimaze kati njagala genda ku kiki ekyabadde ekigenda mu maaso nzize nkola video nyingi wano ku social media nga mbategeeza ku nsonga ezimu oba endala wano wenjagala muntagingire Kakande Pastor Janet Museveni Natasha Muhozi Salimu Sale Diana Museveni Sebalamu Segawa n'abantu abalala Katonda tuwa obutonde kye tuyita nature era yatonda ensi eno nga buli kimu bwakitonze bwe kirina okuba naye ffe abatabanguzi tutabangula ebintu bingi nnyo we twogerera Uganda eyali ekkula oba kye tuyita Pearl of Africa efuuse ekisekererwa olw'obukulembeze obw'omunguuba n'obutayagaliza obuli mu Uganda n'obujoozi n'obutamanya ebiri mu Uganda omululu gususse ekisookera ddala entambula yasanyaladde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka n'oluva e Masaka okudda e Kampala ng'amazzi gamaze okusalako oluguudo lweppo n'okwonoona omugga Katonga n'egukutulamu ekyo si kye kyokka eri gye badde batadde alternative route okuyisaayo emmotoka ate yo weesaana essala z'amaanyi okubanga wafu nnyo kubanga oluguudo lw'balase nti abantu bagenda okuyita olw'essembabule ate kuliko emigga emikambwe nnyo Katonga njala sooka kugaba abasajja ba Yunula mwenna abali kuno ssaawa zino era ngenda kusaba Parliament ya Uganda temugeza ne muyisa ssente oba Yunula temugeza ne muyisa ssente okukola omugga Katonga oba okukola oluguudo lw'e Masaka olwaliro b'enkya obadde please temuyisa ssente ezo musooke muzireke nsaba Parliament Yunula temusooka kukwata ssente za muwa musolo okukola luguudo lw'e Masaka oba kukola Katonga no musooke muzireke ensonga zino wammanga zengendo bawa zigenda okumala egoye mu kibya Uganda yensi mu nsi yonna ne mu East Africa erina ekkubo erimu erigenda emugga ate nga liri kuzza tetulinawo alternative routes zigenda mu nsenda ezigenda mu bitundu ebirala katugamba oluguudo lw'e Masaka lulina luutu emu Kampala Busega Masaka tekuliko oluguudo lulala Mityana tulina oluguudo lumu nti Mityana tekuliko oluguudo lulala guka Mityana bwe tugenda bombolodi yoyo bwe tugenda nti jinjalodi yo tekuliko nguudo ku myaka 37 oba ku myaka 5 ku myaka gye tugenda okweza Uganda nga batwetongode tulina ebizibu bingi nnyo olw'endowooza ennaffe y'abakulembeze abalowoleza okumpi n'ebisige byabwe abatasobola kwebuuza kino kijja kirala kitemutekawo ssente 1 njagala mu mazima ga Katonda mu ggulu nga n'obukuba butonyerera njagala Yinula etubuulire yali efunyeeko schematics z'emigga egiri ku luguudo lw'e Masaka bwe njogera ekigambo schematics kigambo ky'abazimbi naye yeberanga map y'ekintu kyegenda okukola Yinula muyina schematics z'omugga Katonga ensibuko yaagwo mu musana gutambuza gutya amazzi mu nkuba gutambuza gutya amazzi Yinula temukirina kebere Minister of Works and Transport temuyina schematics za mugga Katonga gye gusibuka engeri gye gutambuza amazzi ku musana ne mu nkuba temukirina temulina lukolizo tezirina kubanga mwenna abasinga obungi mukolagadibe nga ninga embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba ngenda gwerira nganze embwa kati mbagamba njala tandikira wano gye mwasindisa abantu okuyita essembabule waliyo omugga gwe bayita Kyoja era ne Katonga gyasibuka okwotola district omuli Masaka omuli Mityana ne tujja ne Gomba okuyingira awo nkulaira tene musajja wa Yinula kabere Minister of Works amanyi mapu ya mugogo baskamatiski za mugogo tateriyo naye abasajja bano mbulabiko emisana nga balese batandise okuleeta ebimotoka byabwe bayimiridde
bano nyege bagenda okufumba mu ekintu ekyo eyo si emmanya y'enkoko nga temunnakwata ssente zammwe omusolo zigenda okutomokako zigenda okutomokoka musooke mumuze engalabi zammwe musooke manyi ki ekyokukola ogwo omugga Katonda baaguzimba baafaana dda tebaliiwo gubadde gutuyambe n'okuyamba kubanga okyawangaala ebbanga eri lyonna obuzibu vudde ludda wa obutasoma bulumu okuze tutandise mu nature Uganda yensi erina emigga entobazi ennyanja n'ensozi nga buli kimu kiyamba kinnaakyo naye njagala kubuuza Yose ne famire yo mwali mufuddeyo okumanya lwaki ebintu mwasanga byonna mu byonoonya omugga Katonda n'ebigwetoolodde mu Lukaya oba mu Lwera sayidi zombi ng'ova e Kampala oba ng'odde e Masaka zonna zirina omusenyu naye Museveni ne gurupu y'omu bamafiya bataasoma mumanyi omugaso gw'omusenyu ogwo lwaki weeguli temumanyi Minisita bamulanga Kisempejja katobe Minisita wa Defense musajja gwe njagala ofe nga weetakula kubanga oli mutemu nnyo eri obulamu bw'abantu banna Uganda wakwata ettaka ebitundu 8 ku buli 100 ebisanjibwa mu bitundu by'e Masaka bikwasa Yose ne famire ye n'ebyapano bibawa naye ettaka erya Buganda ate nga lyalina ensonga wakiweerere mu ttaka lye bwakwe kuli ettaka ly'Olwera era zino famire zivunaanyizibwa okusima omusenyu mu Lwera naye ng'omusenyu guno byemu ku by'obutonde Katonda bye yakola ebibadde bibibira okubibira simanyi omuntu amanyi Oluganda akumanyi okubibira oba okutangira entambula y'amazzi oba obutawagguka bw'amazzi naye basajja mmwe Abachina under Museveni's influence nesali musale bayina company ezisima omusenyu on both sides omusenyu no gutwalibwa e China ne kukolebwamu solar panels n'amagirasi omusumba Kakande aina mu company esimo omusenyu nerimo omukyere Genetic Chemicals Museveni aina mu company esimo omusenyu Natasha aina mu company esimo omusenyu Muhoza aina mu company esimo omusenyu Salimu Sala aina mu Diana Museveni aina mu Sebalamu aina mu ne Sega muganda wa Sebalamu baina mu company esimo omusenyu omusenyu guno Katonda guteekawo gwe kubibira amazzi obutasukka we galina kukola kusukka kudda mu bantu gwatamanyi science njala nkunyonyere mulimi olutono nnyo abasimi b'omusenyu bali asimyeko omusenyu bw'osima omusenyu osimako enkumbi 3 bweziti amazzi ne gavaayo mu ttaka amazzi aga gavuddeyo mu ttaka goloza gava ludda wa goba wagataddewo nedda amazzi ago obutonde bw'omusenyu Katonda bwe bunywa ne bukuŋŋaanya amazzi gonna agandibadde gava mu nnyanja gye gava okudda ku lukalu okutawaanya abantu kye tuyita okubibira kati mu Lwera ku sayidi zombi omusenyu ogwandibadde gunywa okukwatirira amazzi ago gonna zaasigala mpompogoma emiti n'ebisaalu amazzi gano mwe gali geetayiza obutavaayo gonna byasimibwamu ne bifuuka emikwesese n'ensibuko y'emigga gino gyonna gye giva abasinga obungi baajoolola gyayonooneka omugaso gw'ebitogo kwe kukwata amazzi n'okugasengejja okubeera wamu gwoza lwakireka Victoria amazzi ge gabeera colorless nga meeru ssaawa yonna naye ng'ate enkuba etonnya ebitaba ne bigenda mu Kampala ne bikuŋŋaaneka kitegeeza nti obutonde Katonda tukola buli kintu nga kikola ki nga kyetaaga kinnaakyo musimye omusenyu to the extent kino nkibabulira enkuba ejja kuddamu okutonnya Olwera n'Olukaya lwonna mujja kuzuuka nga temukyayire musobola kwegeka lubanga n'ennyumba zibuliddemu ekyo kijja very soon reason being tulina abantu abataasoma nga bali mu State House bali mu office soka weebuuze guno omusenyu gwabeerawo gutya scientifically weebuuze kubanga bw'osima omusenyu osikuba enkumbi 3 amazzi ne gavaayo omusenyu guno gwe gukwata amazzi gano
Njala soka kubuuza. Uganda bukyanga ebeerawo. Amataba ge mwali mulabyeko. Mwali bwe kama tagabe kikange ekyo. Kubanga abantu batabanyiza oluguudo lw'Masaka lubadde ebbanga ddene nnyo era buli kimu nga kitambula bulungi. Naye okuva no baatandika okusima omusenyu mu Lwera oba mu Lukayoomo buli kimu bwe kyatandikira okwagala okufa togera kigenda kufa. Kati mmwe basajja mmwe abayinula Minister of Works temusobola kukwata ssente mutandika okukola bulijjo eyo nga temunnafuna records oba schematics zikwata ku muggalulu Katonga nawa amazzi gano gye gabadde gabera ebbanga mulowooza gazerero gabadde galina gye gabadde gano amazzi gabadde galina gye gabeera nga guga gye gasirikira teteri amanyi nti gabeera nayo ngolooza gazerero gavudde mu ggune gayiika buyisi gati no gabadde galina gye gakuŋŋaanya gye mwajja omusenyu ne musima ne mwononayo kati kibadde galina okukola obbalagako obutonde mbwonoonye. Goloza amazzi gano gazerero gabadde galina gye gabeera emyaka gyonna nga Katonda ateekayo amabibiro agabibira amazzi gano butafuuka kye gakoze olwaleero yonna mwayonoonayo kuba musima omusenyu. Kati gowunegagakoke mutwonoonedde naffe katuwaguze tujje tubalageko nti gye tubadde tulina okubeera mwatuwonoonerayo kati tuzze tubalagireko katono. Kati bizinesi bamulanga kisempijja kuwakwata ettaka eno luwa Janet ne famire ya Museveni yonna okusima mu musenyu. Kati olwaleero n'abayunula baleeta mitazi bwe bagenda kupima bwe bagenda sebo eyo bulijji gye mwagala okuzzaawo musooke munoonye ensibuko y'omugwa ogwo mufune history yaagwo amazzi ge gatambuza mu musana ne ge batambuza mu nkuba mumanye na kinge gye mugenda okukola mu oluguudo olwo. Ekyokubiri nga temunnakwata ssente za muwa musolo zoonoona buli asima omusenyu mu Lwera olwo ku sayidi zombi mumujje yaveeyo okusima omusenyu mu Lwera kukome mbagirawo. Temukwata ssente za muwa musolo kuzimba ka bulijjo akageeni nga bakyasima omusenyu mu Lwera. No. A big no. Mugenda kuba mwozezza ne mwanika mu ttaka. Ate nno bulijjo yagenze yokka neesaanawo. Oluguudo olwo mbalabula singa temugaana abantu kuddamu kusima musenyu omwo lugenda kutandika okufa okuviira ddala erukaya mpaka gye lukoma eno. Buli ewu kye tuyita Olwera olwo lwonna lugenda kubuliramu lumu lufe luveewo. Wabenge wantu mukyasobola controllingawo nga Masaka yetongoddeyo kanti wakyaki eyeesaze ku Uganda. Nende Semba bule gye mwagambye naye enguudo zaayo ziri mu mbeera mbi kubanga emigga gino gye gisibuka okujja nga gyekuŋŋaanya okutuuka mugulabidde tegisibukaawo. Mwabasinga omunyumoza Katonga ali wano mwamula nedda Katonga asibuka eyo Semba bule najja n'agatta ku Mityana n'agatta ku Gomba ne bajja nga beekuŋŋaanya mpaka baatuusa obusungu balina bungi nnyo. Temugeza ne mukwata ensimbi y'omusolo ne mukola ka bulijjo ako nga mukyasima omusenyu wali. Obanga omuntu atyo genda kabuyonjo ekiro n'ofuka mu baketi ate omusolo n'ogwera mu baketi n'ogenda okola ogenda kudda enju yonna ng'ekyuma tekirina njawulo ku ekyo. Nkiddamu yinula Minister of Works temugeza ne mukola bulijjo oluguudo lw'e Masaka nga bakyasima omusenyu wali. Mba mugenda ku muba muwozeza ne mwanika mu ttaka kubanga obanga omuntu atyo genda mu kabuyonjo ekyo n'afuka mu kabaketi ku makya n'agenda okukola omusulo n'agwerabiramu nadda okugula ennyumba yonna ng'ekyuma mu sulo kye mugenda okukola. Ekyo temukikola mukiveeko. Naye nga kooza yonna evudde ku Bachina Kakande, Janet, Natasha, Muhozi, Salimu Sale, Diana, Sebalamu, Segawa, ne Vincent bamulanga kisempijja eyawaayo ettaka lino okuba nti mulisimamu omusenyu naye nga temumanyi kintu kiri mabega wa kino ekintu ekirala. Ozanyisanga ekintu ekirala kyonna naye tozanyisanga kye bayita obutonde. Obutonde busalawo bubi. Obutonde busalawo bubi nnyo kuba tebwagala kumanya osobola obumanyira nga tebuseka tebunyiize tebukola olunaku lwe bukulazeeko nti bugenda kusituka
Kyekyo kyabadde Masaka. Ate kikyali kituuza bikyajja bingi nnyo. Awo nawo nvuddewo. Kansubire nti Ssaalonga Mulengejja Wassanya Kaloli atuuse. Eno information njagala egendere mwenna Bannayuganda abagala ekyukakyuka. Kansubire nti omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ka video kano kaali. Olwaleero ndabye Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga ng'agamba nti yeeyozayeza okutuuka ku myaka 10 egy'obukulembeze nga Katikkiro. Era nga yeenaanise ebyowoowe. Bantu bangi bamukubidde emizira naye nga bw'otunula feesi ye naye kiri munda akimanyi bulungi tekitambula bulungi. Manyi bwe weekaka nnyo ku kintu ky'ofuuka ekizibu. Mukulu, ngera sooka tegeeza mwenda Bannayuganda ababadde balina tebatamanyi kigenda mu maaso kiikino wano wammanga. Mubadde mukimanyi nti waliwo ekibiina kyebakoze mu sort abbreviation nga Mayiga yakironsinze mu Buganda era n'ensimbi n'azifuna nga temukimanyi. Bakiyita B47. B47. Ekivunulwa nti Buganda 4-7. Era ng'omukyala eyaleese ekintu kino okironkingira mu Mmengo oba kiyaguza Mayiga bamuyita mukyala Hadija Namyalo. Ebifaananyi mwambirabye. Okusookera ddala soko beetonda bannange amasimu gange amanyikiddwa gaabula era n'essimu gye ntera okukozesa eya studio okubalaga ebifaananyi video sigina yabula n'ennamba neebulira munansonyi ebifaananyi butabiraga ne video olw'ensonga sirina ssente kati sobola kuzzaawo ssimu eyo nenjera bategeeza nti omukyalo ebifaananyi mwabira ku social media nga bitambula ekintu kimakita B oba ba n'ennya ennyukuta nnya 4 then 7 Kigwayo Buganda 4-7. Kyaleteddwa mu Bulange Mmengo omukyala gwe bayita Hadija Namyalo era bino bibadde mu nteeseganya wakati wa Mayiga n'ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM. Mukimanyi nti mu kalulu akawedde twakubayo sseeri mu Buganda n'enkoona n'enyooka omukka n'obugere ne bulaliira okugenda okukakkana nga tasigazizzaamu njala. Era ne beekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo nti Buganda asime Buganda naye nga ekituufu baakiwulira. Wetwogerera essaawa zino kampeyini zikibwa era mu Buganda sabbuuni agabwa, amafuta agagabwa, pikipiki zigabwa, obutebe bugabwa, buli kimu kitaba bulungi nnyo kampeyini zitambula. Naye weewuunye zitambula ku ki? Bano bali mu kugulirira abakyala n'abakazi Abaganda badde babalonde mu mwaka gwa 2026. Kati kye bayita Buganda 4-7 ekintu kino kyalonkingiddwa Mmengo naye nga mwena temukitegedde. Buganda 4-7 kitegeeza nti bagenda kudda mu buto okusitula enkundi okwagala okweddiza Buganda naye nga bayita Mmengo nga Mayiga agenti waabwe. Omukyalo ono n'ekibinja kye kyonna ekiva ku NRM Secretariat nga nabo bavudde mu State House basinkanye Charles Peter Mayiga wiiki ewedde. Bamugamba nti twagala otubeerere omulimo waffe mu Buganda nga tuddukanya omusinde guno ogwa Buganda 4-7 ekya B47 mu 2026 era Peter Mayiga nakkiriza bulungi nnyo. Ensimbi zamuweereddwa era ensonga lwaki yalonkinze empiira gy'ebika bya Buganda ne project endala ku ssente zino. Era mu mukafubo kano yabagambye nti manyi lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawangula ne kati mugenda kukola ABCD okusobola omujja mu Buganda mulyoke mweddize Buganda nga nze manyi bwe ngenda okikola. Bulijjo ano kye mbagamba abantu abasinga obunyiga tebakitegeera. Omwami bagambye nti ajja kuzza emyaka 10 naye nga ku myaka 10 alina keena egiri official mukaaga yeremeza obulamuzi olw'omukama we Yoseri kumuteekawo. So nno nza mutegedde bulungi nnyo. Abagala the name and no ngenda jja kujja posting nga nvudde ku live kuno mbategeeze kitegeeza mu kitegeera bulungi nnyo. So omukulu naye bagambye nti ngenda bbawa amagezi engeri gye mugenda okuddamu okuwangula mu Buganda mu kubira Robert Kyagulanyi Ssentamu enkoona enywe. Era abantu bano bamulekedde milioni 325 eza cash era ko yavudde okulonkinga empiira gy'ebika bya Baganda ne project endala zagenda ogendako olw'ensonga nti yakitegedde nti ye ebintu ebikwatagana n'okuba nti okwerabisa takyakitya
era yabagambye nti officially nja kuba buli kimu kiba buli ekiri mu Buganda n'okuba nti mbatambuza mu Buganda mukole emirimu gy'okuzzaawo omukwano wakati wa NRM mu Buganda nga tuli project ez'enjawulo nze omulimu nja gukola. So nno mwenna abadde bakimanyi kintu ekibayita B47 kyekigambo ekitegeezebwa Buganda Form 7 bakironkinga mu Buganda kyayingidde wiiki ewedde mwakire bulungi nnyo. So saagala muntu yenna yeebuzeebuze ng'afuka anaaba olw'ensonga kumwe mwena tuwadde yakitegedde nkibabuulidde kati mutegeere ali wano nga totegeera kintu kino tojja kitegera kubanga nvunaanyizibwa ku byenjogera bulafunaanyizibwa ku ntegeerayo. Kati abakitegedde mukitegedde bulungi nnyo. Ngenda mu maaso nkiteeka oluvannyuma nga mmaze okola ki nga mmaze okubategeeza ekintu kino. Tugenze mu maaso. Omwami ono okumanya taswala ate nga si mukalu mulwadde. Njala tegeeza mwenna abasajja n'abakazi Abaganda abali ewaka ne mu diaspora. Njala bategeeza nti omukulu ono olwaleero bw'agenda nti ajeguza emyaka 10 ate ayina ekintu kye yakoze eky'ejjoogo ekijooga. Omwami ono olw'okuba nti yabadde ayagala buli muntu yenna amwagalize emyaka 10 egy'okuba ng'afutubadde ku Buganda mu office yagezezzaako nnyo wiiki ewedde era okwagala okusindikiza Ssaabasajja Kabaka ayise ekiwandiiko oba obubaka omuyozaayoza omusuutasuuta eri Abaganda olw'okubeera emyaka 10 ku Bwakatikkiro. Ko Ssaabasajja Kabaka ogunywanga n'ogufujja obubaka yaganya obuwandiika era ndowooza temubuuliddeeko wantu bona nti Ssaabasajja Kabaka ayagaliza omusajja ono kubanga tamujooze aweweta mpisi kukundi. Kale mukulu otera nnyo okuwandiika ebiwandiiko n'obyewandiikira n'oteekako emikono gya Ssaabasajja Kabaka. Naye leero sirabye ekiwandiiko ky'otaddeko mukono olw'ensonga nti empologoma yagaanya akamanyiro kasusse. Mukulu ebintu bingi nnyo ebigenda mu Buganda era ensonga ensi eziraba. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ogezezzaako nnyo okwepaatiika n'okwefuutika ku Baganda. Naye nze ngamba Abaganda baakutegeera ate bakumanyi. Programu nnyingi z'otandise okukola oba z'okola naye abasinga obungi baazibuuka. Nze mbadde musanyufu nti olw'ensonga n'ebbaluwa eno gy'obadde oyagala bakuwandiikire kusuusuuta empologoma yaganya oggiwandiika y'ensonga lwaki nti era teri bubaka buyise wonna kubanga gubadde n'ekigendera ekikyo nga ggwe omuntu naye kiganye. Awo nawo tuvuddewo kansubire nti abategedde mutegedde ekyo tugenda kuba tukigendako olunaku olulala. Tugenze ku omu ku bakiise b'amagye mu ssetteesezo w'eggwanga gwendabye olwaleero ng'akinnambuka ng'akimezezza okw'omusana gwe bayita Lieutenant General oba Lieutenant General James Mugira. Kansubire nti kwoli kuno mukulu. Bwe nkola programs zino nga waliwo enteekateeka z'okutta oba okubba okusaanyaawo erinnya lya James Mugira lyogerwa nnyo mu programu zange abampuliriza. Omwami ono asinzidde ku katuuti ka ssetteesezo w'eggwanga nga Omukambwe si munyiivu mulwadde n'agamba nti ebikolwa eby'abantu bakola ku social media okuseka okujagambiza n'okusanyuka ng'abakimezezza okw'omusana bibanyiiza era tebabeyagalirako ddala era bakivumirira era bagenda kufuba okulaba nti omuze guno ogebwa eddagala ng'obudde bukyali kubanga bo ng'abantu kibanyiiza. Mukulu James Mugira ntera nnyo okukola video nga ndabula abantu ku security alert meeting abazituddemu nga naye mwoli ntera kubuuza mukulu ekisookera ddala. Mu Uganda tulina ssemateeka w'eggwanga ate tulina amateeka ag'abantu ge tuyita common laws ag'abantu obuntu agatabagiddwa agakwata obuwangwa n'ennono. Njala kusooka kutegeeza okimanyi nti mu mambuka ga Uganda mu tribe ezimu omuntu bw'afa tebakaaba bajagajja bujaganya ne basanyuka. Ekyo badde okimanyi? Ekyo nkikumuulidde. Ekirala mukulu mu Uganda tulina ssemateeka. Kawaayiro ki akali mu ssemateeka akagaana omuntu okusanyukira omuntu afudde
gwe kosinziddeko mu parliament otiise nti ojja kudiringa n'abantu abo kawaayiro ki tekaliimu ssemateeka w'eggwanga w'omuntu okukola ekintu kyonna ky'abayagala okusanyuka okukaaba naye nga tokkaaba tewali akkaako okaaba wekka njala kubuuza kanyomero ki mu ssemateeka akaganda omuntu okusanyuka mpozi mu kabaka njagala ogende bakuwe liivu ya myezi 2 ogende okole etteeka nga munnayuganda mumugaana okusanyuka singa omuntu aba afudde naddala nga mukungu wa gavumenti njala kutegeeza Lieutenant General James Mugira bw'olabanga abaana b'omu family basanyuka ng'okomyewo kimanye nti olina omukwano gye bali bw'olabanga abaana bo bategedde nti taata apaakinze emmotoka ne bawuna emiwamo ne buli munadduka kimanye nti waliwo ekizibu. Those are two factors. Bw'olabanga abaana bo basanyuka ng'okomyewo ne bakugwa mu kifuba ne bakuggyako obuveera manya nti bakwagala naye buli bw'opaakinga emmotoka ne bagiwula ku lusozi nga ne batandika okuyingira ebisenge ne bayingira ebitooke ne babula manya waliwo ekikyamu kati yembera bannayuganda gye balimu. Ekisookera ddala tewali kawaayiro mu ssemateeka Uganda kagaana muntu kusanyuka singa omuntu aba afudde. Lwaki basanyuka kiwandi wadde osooka okwebuuza. James Mugira mukama wo naawe kuva mu 1996 muzze mu bannayuganda nga tewali report n'emu efulumye nga ne wiiki tennawera mussa abantu n'omuyindi Wuno afudde olwaleero ne ssente zinnawera 12 kati gw'oyagala tuleme kubuuza bibuuzo ani atta abantu bano. The custodian of all laws in Uganda is the constitution, and the custodian, the owner of all guns is the government. No civilian who owns guns, it's the government. So people in Uganda, if assassinated by use of gun, that means we blame and we ask questions the government to bring reports. So if you don't bring reports, that means people, they will keep on asking questions. Parliament, these are uniforms. Oziteeka konga basasula omusolo fetu kugozitadde kulwa fetu kusasula omusolo. So we need answers. Assassination reports zaabula. Ekisookera ddala mmwe abali mu government mutta bannayuganda nga mukozesa emmundu oyagala tuga nti omuntu gw'osizza emmundu nnyini ye asiike aleme kkaaba. Gwe owa gavumenti yamusse oba amuliisa akajiri ofe baleme kuseka. Of course, they have to celebrate because you mistreat Ugandans. Gwenawo ne wofira ne sawa zino abaana bagenda kuba akadudi ku TikTok, bagenda kuba akadudi ku Facebook, bagenda kukola comedy mu ngeri yonna esoboka kubanga etteeka teriruli bagaana. It's your constitutional right to celebrate. Gwe tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde akuliisa akakanja afudde ate otandika okkaaba amaziga. Ekyo tekisoboka, it is impossible. Bwe munaava mu kutemula bannayuganda ne mbawa report ne mbawa rights zaabwe bajja bakungubagirako naye tolina tteeka wadde aka. Why ogenda munnayuganda ku celebrating? No way. Gwe lindako katono omuntu omu gye bujja katono ojja kulaba namugabo gambe nti gwe wezirisemu 30 seconds ojja kulaba embuto bwe zivuga. Kati mukulu Lieutenant General James Mugira kule mu parliament weweregwe nenjala kutegeeza ssebo ezo uniform ze mwambala sente za muwa musolo gwe mubbako ettaka gwe mutta atayina mulimu asibiddwa mu byobufuzi ate nga n'okunebatta muganya okufulumya lipooti gw'osuubidde agenda kukola ki? Balina kuseka. Ate okuseka, it is part of life. Okukaaba, it is part of life. Okunyiga is part of life. N'okubeera sad is part of life. So, buli muntu motion mwajjira okulaba ekintu tosobola gyemojjamu. You can't stop someone to laugh, to mourn, or to celebrate. As simple as that. Tolina. Ekyo kiri human, kiri munda wa muntu tosobola mugana, tosobola gana muntu yali mu motion gundi yali mekola. No, it is impossible. Tekisoboka. Omuntu tosobola mugana kuseka kubanga alina okuseka.
Tomugana kunyiga kubanga alina okunyiga, tomugana kukaaba kubanga alina okukaaba, tomugana kujaganya ekintu kye kyalabe nti ekyo kizibu kivudde n'omugano. It is impossible, tekisoboka. Ne bonna okuleteeka tekisoboka. Abantu bagenda kuseka, bagenda bakola mu comedy, bagenda bawalana, bagenda bakola buli kimu ekyali kikoleddwa ku nsi kuno mpaka nga mutegedde nti mulina okudda mu bantu. Mujja gguulira omuliro. Ate twakye tumanyi nti ebintu bino bibaluma. Neewuunya omuntu alina emmundu ng'ate alumwa nnyo okusinga omuntu aseka obusisi. Olwo omuntu gwottidde omuntu oyo aseke akole ki? Feel the heat to the maximum. Temulina kye mugamba bantu. Simanye, I'm Lieutenant General, I condemn and I wish to control this. Toina gosobola controllinga. Mugende muli embizi zammwe, mugende munyo walaji yammwe, muwalaji wammwe, muje ebiwojjolo yammwe, mufune sirimu, mufefe mutwanguyize kuba twagala kusiri. Naffe bwe tufanga mukolanga ekintu kyekimu if you can. Kubanga ffe tufa mutuyita hooligans, mutuyita biyenje. So, kati bwe kibanga ffe biyenje, tusobola okufuna happiness mu kufa kwammwe, mutuleke tuseke, tulina ebizibu bingi nnyo. If we the hooligans, we get excitement over your death, let it be. Kubanga mututuddeko nnyo. So temune mugenda kizaayo. Omwana asoma ina digwita ina mulimu. Gwe abaana obona bali mu America basoma musubira agenda kuseka. Abakala mojja mabbi amabati gaabo. Mubase njimentezo na muzi. Kati wakala mojja afuna appetite enyiga mbo simegundi yafudde bwa mukabireko. From where? Ngo love ajijiyo. Lava, tata chilumira hizo funa lavu eseka. Nga bamutta bamanyi. Nabo Kenya family esobola okunyiga, esobola okugana okuseka nga gwofudde. Flaka sente za family esobola okunyiga nga gwofudde nga mumwatta mwana waabwe. Abaana bali mu komera family esobola okunyiga nga bali mu komera nga nekibasibya tekiriwo. No bagana okuseka. Kati kambagambe muteke in a statement mugitwale. Waliwo ebintu biri mu nsi. Waliwo kye tuyita okutya bwe bulwadde obusinga obubi mu bulamu bw'omuntu. Waliwo n'okutiisibwa. Okutiisibwa kye bayita intimidation. Intimidation oba okutiisibwa tekuli kutuuka ekiseera ne kugwawo kye tuyita akatengo. Bw'oba alabyeko ng'emmese egoba kkapa. Mu Luganda tugamba nti obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kkapa. Kati yembeera gye tulimu obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya kkapa. Naye olunaku lw'olisanga ng'emmese egoba kkapa. Lujjo tegeera nti abantu akatengo kakoze eki kabaweddemu. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu mututteko ettaka lye asinika anyiiga ng'ofudde yamubbye kajja kuseka. Mweganye ka video akatambula ku social media nga abasajja abanyarwanda bakubenteza abandi amasasi ne mukeegera mutekabaddeyo. Nze let me tell the Ugandans, whenever you see UPDF or police, they've come out with the public statement against those videos, sometimes which are saturated on social media, get to know that they own those videos and they are the one who did those crimes. Buli lw'olaba ba UPDF ngewandiise ekigambo yeega n'ekintu ekikoleddwa ekyazibudde ku social media, tobuuza kiba kituufu. Buli lwa poliisi nga yeega n'ekintu ku social media ekyabaddeko, tobuuza kituufu. Ekyo bakikola bakiyita mu Luzungu bakiyita damage control. Okwejjako omusango ng'obudde bukyalinewe. Kiringa bw'onoosanga omuntu nga badde ali mu kasika badde asala ebyayi n'omusanga n'obikola. Olombuuza okola nti sina kyenkola n'otudde obutuuzi bwe nti kibayita okwekazanga omuli w'ebyayi ku kkubo neyeekaza kati ne gavumenti bweti bweri. The moment olaba omuntu nga poliisi akatambi akatambula tetokamanyiiko ng'omanya kaabwe.
Bora UPDF ngekoze kiwandiko akatambya katambula tetukamanyiko sikagwa tobuuza ke kaba katufu. Tobuuza ekyo bakiyita damage control. Obutasasamaza abantu bagati katuwandike kino ekigambo kituwandike eno gine baruwa tusobola okukendeeza ku ntambula y'ekintu kino abantu baleme kukola ki abantu baleme kimanya. Ebintu bino byonna mujja bisasulira nga nabo gisimufungize mukole fujjo. Mukole fujjo. Naye tujja balabisa to the extent nti mujja tuuka okwebuuza kiki ekyatuuka ku Uganda ku bannayuganda. Teri muntu asobola kuga nti agenda kunyiiga bakusanyukire nga wafudde ng'omwana we asiiba njala abaana be tebasoma bazaalidde ku luggya mubbe amataka g'abantu mussa abantu baabwe mu ssente zaabwe embeera mu Kampala amakubo galinga ng'empukuze Walumbe ettanda musi buli muntu mwagala mutta buli muntu ali ku bunkeeke gundi bagenda kunzita gundi bagenda kunzita kubanga mu kye muyina kyagala kutta bussi. And ekintu ekisembera ddala politics mu nsi kubeera kwogerezeganya na kuteesa. But the moment gw'oteekamu feelings notta abantu kitegeeza you are not ready to lead people. Kati Museveni n'abantu bamwe you were not ready to lead Ugandans. That's why you kill them. Kubanga politics omuntu ayogera bwogezi kati bwolikwata omuntu ayine mundu ogenda mukola otya. Kati kino kakiva buli mbadde temukimanyi. Buli muntu n'omugamba ekigambo n'afutubala n'asiba face. Oba omukutte waluma. Kasita omukwate waluma n'akyusa face. Oba omukutte waluma. Kati tusigale nga tubakwate waluma bajja kutegera naye. Kasita omuntu yenna atamanyi byabufuzi na bukulembeze yeeyambise mundu ate okusolvinga political problems. Total failure. Oyo si mukulembeze abeera dictator. Super. Omukulembeze yenna awuliriza. Omukulembeze asoma embeera. Omukulembeze omala okusoma embeera nafuna solution. Mwabba akalulu. Nga tubakuba ebitundu 75 ku buli 100. Ne musala mu spending billions and billions of money okublibinga abantu baffe bakulembeze abalondebwa n'abaana bali ku school abali mu struggle basirike kubanga mu mwali mu kimanyi bagenda batwala babavuga eggaali musala mu bulira abantu omukosa sente. Ne musala mu kwate buli mwana yenna ayina eddoboozi musibe kubanga mutya akatengo. Nze nali mmanyi nti bana abasajja bagenda kufunamu ekitegeeza nti eggwanga twalijja mu ntate y'abaamiini y'Obote y'Abalutwa nga mugenda ku setting up precedence kye tuyita okulabirako to the past regimes kubanga all our grandfathers and our grandmothers they helped Museveni in 1980 to solve all political problems nebyaliwo. But fun enough ebyaliwo exactly biri more than what was there before. Mwagala fuga emyaka 5, okay? Mukyakola system yemu ey'okukuwamba, ey'okutta, ey'okurepinga, ey'okusaanyaawo, ey'okuteeka bannayuganda mbwavu kubanga mulina system egamba tosobola kufuga muntu mugagga. Omugagga gwofuga omuwaki, omwavu gwogamba ti afuke mwavu omuwaki. Kikyo Munnayuganda. Munnayuganda yeegulira okuva ku ddagala, amazzi ag'okunywa, n'esasula school fees, n'aliisa omwana we, n'amusomesa, talina kyafuna kuva mu gavumenti. Kati omwavu wazo omwagaza ki? Kubanga mmwe political mentality yammwe yaggolira egamba when you leave people to become rich, it will be very impossible, or it will be very impossible to control them when they have money. That is, eyo bwongo bufu. Mukijja kuba kizibu nnyo controlling omuntu omugagga bajja kukozesa ssente okujja ku government. No! When the country is stable economically, politically, there is no need of arresting, kidnapping, and assassinating people. No. People mind their business. In fact, Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala okujja ne mubba akalulu abantu bazuukidde amaaso nti eggwanga lyaffe. But before, gwe kennyini mu 1986 nga wagamba mbawadde otulo mwebake. Bonna ne beebaka mboolera bakajja bakazuuka kyawala bagandi muve mu tulo muzuukuke ne bategeera nti lindako kino kiri bwe kiti.
ne ku kintu ky'omutabala temwabala social media mwadazire mainstream za mu TV radio nga muli aganza okumalina ku 10 nga tewali agafunye kati gatwala dakika 3 ku seconds ngense gafunye ekyo kisinga obatawanya obwongo bwa mwobwo information etambuleja kye kisinga obatawanya bonna bwe mwita professional journalists mu compromising nga bali batambula nga mbuzi yabitanga kunoonya muddo kuvayo ku lweggulo nga bajja bagayo muddo balinga abali amayirungi kyemumanye ekyo kyokka kyemusobola temusobola ku analyzing issues kubanga in such a situation osoka n'otula wansi you analyze the history of the political history of Uganda biche bya vilo government ezaayita ezaagwa mu .com era mwandibate mukyawamba abantu mbizimwe mu .com era mwandibate mukyasobola ku assassinating abantu mwande musobola kumya abantu bwavu ne mujja banda Uganda mu business mwezi wabagwira economy ki mu .com era nga mwasoma nti amini mwamuyita kijambia yali abantu mwana basinga okulya abantu mwayita opoteka wenkene naye abantu bemusate obote tiyabatta lwaki mutuza mu bintu bire by'ekisiro njawulo kije mwina n'amini ate gwe mwawayiriza njawulo kije mwina n'obote gwe mwawayiriza abana basome balina degree bane diploma they can speak negonoga ningenda kukwata nkusiba kufireko obukomera kubanga oyogera n'okwogera kibafukidde kizibu kati mubavuwaziza mubagaana okwogera n'okusera bino mwagala abeere ki the moment bw'olya aleka nkweka example n'olya chapati ekikomando n'olya amagi amafumbe n'olyako ebinyeebwa n'olya fene ekigenda okuva mu olubuto lugenda kwetokota lukuba obugoma ekinaava mu kutandika kwekuniza ng'oli mu taxi kubanga olubuto lukwagala kuwaggukako otandika okuyita nakku kati gavumenti essaawa zino olubuto lugyewaguddeko etandise kuyita nakku etya abantu ojjuulira nti ekuumuuka oba egenda kuyisa omukka kati kyemuliko kubanga mukimanyi history doesn't favor you mwakola ensobi you made a mistake history wa Uganda tulaka since 1962 tetufunangayo peaceful transition of power tubadde mu lutalo tono wambono era byo tuli mu .com era mbu mwasoma mwina degree mwina ne parliament y'abasajja abakazi n'abasajja abasajja abatasobola kutula mugongo musajja the worst thing is nakala mu nsi everybody fear Museveni muga this is the fact including naba NRM abati omugamba basirika busirisi kubanga bakimanyi tibago ajja batta but omuntu mugambe this is a mistake tukola nsobi okwata abantu okwata bande byabufuzi tukola nsobi okusiba bana tukola nsobi okuwamba abantu tukola nsobi okuteka drones wamba abantu tukola nsobi okwata omuntu nga tuwala omusawo tukola nsobi ogwa abantu kumataka tukola nsobi sinesomo zikoza ne muganyo kutegeera eggwanga mwagala diteeka mu ntata ya Somalia naye mbabuulira neje munalaga mwenna bajja bakwata the same mistake balize bakola zimugenda okuddamu muganyo tulokozesa omutwe gwammwe okumanya kati njala bawo example Moi yakola buli kimu ekikozesebwa ku nsi okutoobola n'okutoonya bannakenya but at time yatula muga Moi kyokola kikyamu Moi n'atunaga okay wait a minute okay what can I do now ne babulira Moi kino na kino ky'obokola ove mu ntebe peacefully Moi n'akikiriza n'ava mu ntebe peacefully n'agireka Kenya bwetambula but Moi yalina obuyinza obusobola okusigala mu buyinza mpaka nakati ng'akyalimu yalina amagye yalina ssente buli kimu ne media ng'agikontrolinga naye yawuliriza naga kimugamba kituufu kankole kye nimuŋŋambye niba n'abasajja abaga nti baasoma abatambuddeko okwetola ensi yonna ne mutasobola kula nti Uganda yolekedde mu kati abaga nti buli muntu agenda atandika okulumba munne ng'amuyita ensolo temusobola kutula kukozesa bwongo obwo kuva ddi ng'okwata muntu muno n'omuteeka mu kkomera nga tomuwadde na mmere kuva ddi ng'osima Masigulevu n'okwata abaana b'eppopa ne bateeka mu ntana nga balamu n'obaziika nsi ki gye tulimu nsi ki gye tulimu nsi ki gye tulimu eno Moi yalina buli kimu ekisobola omubeeza muyiza mpaka nakati olwaliro
but yatula asanaga ambali munga bitufu nava mbuyinza naleka Kenya ngetambula mwe mulemi okutegeera n'okulaba signs and symptoms nti Yesu weraga wakambwe nnyo era mwagala sigala nga mukola ekintu kyekimu abakulembeze bali abasigala ku kibakola olobo kwe kuwoza n'oyaneka mu ttaka kati mwanika mu ttaka n'otuuka ku parliament n'otandika okukondemiga abantu aba celebrating olw'okufa kwammwe lwaki celebrating nga sina bulamu nga mumwina obulamu muvuga mpenkoni ntambuza bigere sina school fees zamona sina lya sina kola kiggo vuga mpenkoni mubbasereze gwanga muzikoze buli kimu kyemwagala muguza amayumbe nze sigale nga mbakabirize nga nkabaki mbana yonka senga wange omwana ali musawudale yamujjemu ensigo nze nsigale nga mwe kampuni zammwe nze nsigale nga ndi musanyufu Gomanyi sente meka ezafiridwa badaga bafiridwa within the 3 days okuva oluguudo lw'Masaka basaliddwa ko sente meka zabafiridwa zimanyi kuba mutebiba kwatako abade bagenda okuzika okola business okujja abana baabwe okola buli kimu kyafudde billions and billions money niti mufuddeyo kyokka mwagenze tula mu meeting nga buli omu yeebuuza ku munne era nga bwe tugante amesa amaji tegeesimira bunye mwade mu state house kulu okumeka wano kulu okuna nga muli omutudde buli mwabuuza mu tukoze tutya tukubireko UN in fact let me tell you mu meeting yabadde okulu okuna but yesterday ne ku okusatu batudde mu meeting nga beebuuza first family ya Muya Museveni bali mu beebuuza tukoze tutya what is next imagine awenyi tukoze tutya tukubire ku UN nati UN eri Sudan nati eri Ukraine tukoze tutya tujje wa sente imagine abasajja nga beebuuza tukoze tutya ku lujjasi oluguudo lumu ole Masaka nengo liraga sigenda kwogera ku eby'obufuzi biri buli wamu tulina wogenda bijjawo atamanyi byafaayo tamanya gy'alaga ate tuyigira ku byafaayo bw'ebanga Uganda yatandika na kuwambibwa na kutta na kutulugunya mwabajja ne muli babajjajjaffe temulina enjawulo ate ne mukola okusinga ku bali kye baakola ebyo si bye twagala ensi mugitadde ku bunkeke ne mu spending billions of money across the world musindika aba eso okuketta banna Uganda for what purpose no gamba sigenda kusasula basirikale musala monji kuba tulina okugula weapons whom are you fighting with njala kubuuza Museveni wagambye abasirikale balina kufuna omusala mutono kubanga you have to buy weapons whom are you fighting with to purchase all those weapons of mass destruction whom are you fighting with olwana nani oguze tanka oguze nyonyi mukola nuclear ogenda kulwana nani yandigolola naye muna Uganda muguze motoka ez'amagye zitanka muguze motoka za tear gas mugula zaaki emmotoka emu ya tear gas ekola ezimba health center 4 eziwere 3 buli district ekyo kimotoka kimu kya tear gas ogenda kulwana nani lwaki mulwana ebisiikirize bwe nga mubiti ebisiikirize bwe oguze tanka emu esobola kuzimba health center 5 buli district emmotoka emu ne muyina tanka nga 20 ennyonyi emu mugula ezimingi zisobola okuzimba health centers nga 8 buli district ennyonyi emu ogenda kulwana nani mentality ya mmoja mmaiti mukubira ne mundu lwembera mbuyinza no okubera mbuyinza bantu the moment you start to fight with your wife and your kids amakaga bagafudde nchidda Museveni the moment you start to fight with your wife and your kids at home agamakaga bagafudde kati Museveni obanga olwane banna Uganda nga Ugandans are the problems to you sort out yourself before it's too late because you are unsafe totally safe nchidda mu totally safe Museveni you fear what you don't know otya ekintu kyotamanyi kubanga gwe kenyini gwokyeterawo buli otta omuzimu kusigala keep on killing lojja kutta mpaka nga naye bakusse mutya nnyo kyemutamanyi ate kyemutamanyi kijja bayidda ate
ensajja sigala ngegenda mu maaso okujjako bajjukirako ebikolobero kati mukulu James Mugira video gy'okoze mu parliament ogeza okutiisatiisa kozesa ku bwongo bwo ssaawa emu osooka otulogera tebatukuba masasi tebalina pain kozesa ku bwongo bwo ssaawa emu nga tonakola statement gye wakoze abaana bali mu kkomera tubasibira ku musango ki kozesa ku bwongo bwo okuva mu atandika okuassasinating abantu report ezitafuluma bo bafamily ze balowooza batya kozesa ku bwongo bwo omuzadde yawerera omwana nga talina degree talina mulimu aba alowooza atya kozesa ku bwongo bwo olowooze obulu bwe mwabba nga si mwalimu alina okubeera bakulembeze kyandibadde kitya ky'oba okozesa obwongo bwo kozesa ku bwongo bwo kampuni ze mwine zitwala abaana mu diaspora mu Saudi Arabia basalamu ebibumba n'ensigo kirowoozeeko te omuzadde agenda kuwulira atya kirowoozeeko mu bwongo nga tunakola statement omuntu alina right okwogera omuntu alina right okulondawo omuntu alina right ku ggwanga lye bwemwagala fuga mbuzi ezitasobola kwogera kubanga embuzi bw'ogiteeka omuzigo ku mumwa osobola ogivuga mu kilometers 10 nga teyogedde ate yazuula endiga okwata bukwasi n'otwala kati ffe tetuli ndiga tuli mbuzi ate zitasobola kulya muzigo kati njala kuga nga tonakola statement gy'okoze olwaliro sooka otuleko wansi omanye Uganda yavaawa waweetuuse waweeraga era kyekyetaagisa bantu abantu bakola kituba tulugunya kyekinaddako kutwefuulira batwefuulira tugenda kudda luddawa kyemba mulina okumanya tugamba tutinga nfundikira okusoma kuyamba kuwandiika na kubala naye amagezi amazaale omuntu azaalibwa nago omukazi bw'afuna olubuto aba alina okuzaala either ng'azadde bulungi oba nga bamusaze busaze kati awo Uganda weyimiridde oba mwagala omuntu mwagala Uganda eryo kisobola okulembeze mu ngeri yonna esoboka ate kijja kubaawo naye kigenda balekawa gwe boyita bahuliganizi gwoli ki where did you range yourself if you call Ugandans a hooligans who can speak out where do you range yourself if we are hooligans abatayina mundu gwaine mundu oli ki ali mu uniform ya majego oli mu parliament oli ki if you intimidate people from speaking about issues gobo oli mu ki bannange ndoza nazi n'obulungi atera na nnyoka ebigambo mubyogedde njero bebaza basobodde okubeerako bali kubeerako mukama abankumi atakumira mpeera message mugiwulidde kansulenti ejja kutuuka buli mbuzi n'olunaku lwayo totyanga ntuuko yo entuuko yo betuuse kkiriza bukkiriza nti olunaku lwovaawo waliwo omulala addawo ate nga ensi esigala etambula egenda mu maaso kale no Rachel mukama abankumi atakumira mpeera tulisinkala olundi mweraba